Osura kupanganya nayo bivane byo birasa wakora oye kuchonna kwali naona fenna suwe fuko katwala jogana kandi nchwali wali ndemesa wetu cyo tamula tuendesa na kuliro obufunyo obogerero buli kijjano fuko Kafeero yafa yaleeta eddibu ddene nnyo mu mulimu gwa bayimbi naddala ab'akadongo kamu kubanga sinze nzeka kubanga nzeka nti ennaku ne bategeka ebivulu naye bwe ngenda ne manya nti Kafeero tajja kubeerayo n'empira ng'amaanyi agagenda mu kivulu ekyo sigalina naye ng'ate abangi boogera nti akatate bwe naatuuka eyo bwe naatuuka bwe nandisubidde nti kati Kafeero yajja okuyimba nga tajja n'owulira ng'oli naye takoze eki tagenze ate bambi n'abayimbi bwe bali kati abasobola okuyimba naye nga batono nnyo abatuuse ku mutindo gwe yakola kigwe yaliko kale nkira nti ne mu mutindo gw'okuyimba ennyimba ez'akadongo kamu okufa kwa Kafeero kwakosa nnyo ekisaawe kye ekyakadongo kamu naddala nti kati tewakyali kavuganyo akaalingawo luli buli omu afuba okulaba nti ekikye aleeta ekinaasinga ku kyoli naye kati buli omu olaba nti abamu bayimba kadongo kamu ate balinga bali mu bandi music kizibu okukakasa ddala omuntu kyaba ayimba so kitwala nti Kafeero okuva lwe yafa omutindo gw'ennyimba ez'akadongo kamu gwaka nnyo oba gweyongedde okukka olw'okuba nti tewali kuvuganya kumalayo waawo osigamye nti abayimba kadongo kamu kati tewali mwe bali abayimbi naye simanyi oba banaasobola okukuuma omutindo bwe bagongo ne batuuma embula bwoya bakusanga okuukanyose n'akatwiyo bwe badde ebbali nti kati oli abamenyera bakubasemu kiti nnyini batumaala bye tutaabasiirako embidweza kulira babatulumba n'ewaka batutasamba batulondoola engeri etulinnya akabaaki n'egyokyadde bakonkona beeyiganya batabaza obusamamyo bw'omanyira mutuveeko ffe simwe mwatuleeta mutugeraageranya okututabulanga obanga saala birungi asula mu kalina kikibunanya Kafeero kusula mu lusiisira ng'amulindwa muwonga asula nabyajwa obunaane mugabi okusula emaganjo eno n'emmere gyendya bagituuma bagiyita kibagagga beerumya kale omwanyinaze ng'amaze okufa nkaluubiriddwamu kuba embeera gye twalinga naye nga yava mu bwamwanyinaze n'abeera ng'afuuse nga ye mukadde wange nga yandabirira kubanga baffe yatuuka ekiseera n'afa n'abeera nga yandabirira yakuuma abaana bange yabaweerera kati okuva lwe yafa nalaba nga nfunye obulamu obuzibu ate natuuka okuwulira ebigambo ebitasanyusa kwegamba ebigambo ebirabika nti nze kati bamboola tebakyanneetaaga Adamu ishamugobye Edeni alimunne ubwo bali bakesa wali musota mukema mu bitabo ngera bwe tujja tulisoma yesitani okutulya mwengwe yakiitira ddala kuwaako olusigire obukyayi ne bujja buvangawo nze mbadde nga mutuuba luli nesinaba kwegenderera nsi nga buli andagamba nnyo ziyitira ddala nseko baana bange za njawulo ezisinga baziyita mawekansamo wesembereza ng'oyawula abaffe batukoneredde ennimiro ng'oggyeko ekyokubeera nti yafa kadongo kamu yakosebwa nnyo naye ate okufa kwa Kafeero nkuyigiddemu ebintu bingi nnyo bye nali simanyi nti bibeera mu nsi nze nali sikimanyi nti omuntu afa abantu be ne bamwefuukira buli omu naaba nga alindiridde kutwala mufu byalese nga talowozeza na ku baana b'omufu be yaleka ng'oggyeko ekyo nze ng'omuntu ng'oggyeko ekyokubeera nti mmisinga nnyo ennyimba ze naye ate era nafuna obuzibu nti Kafeero we yafa nandeka nga omukuza w'abaana be nafuna okwalanibwa okuva mu bantu kungi
ate nenfuna okwagalibwa okuva mu bantu kungi ekintu ekyo kirina engeri gye kitawanyamu obulamu bwange nti nze olwaleero ne banandadde nga nti nyinza okumala olunaku nga sijjukidde ku mugenzi Kafeero mba ndi awo ate nabaayo omukyalo banankwira akasimu omwana wange yalwadde kwegamba kindesedde okubeera nti sisobola kumwerabira obulamu bwange bonna kubanga newe nandigadde nga nti yosuulire ku limba lwa Kafeero oba siimujjukire wabayo ate okiyinza okugira nti ate banneetaaga ku kintu ekikwatagana ne Kafeero nemba nga nina omujjukira ekirala ne mu bantu bentambuliramu nosanga oli wuuyo edda byesaali nanze nga mbeera free ne bensala okutambula nga nnyo cupa yange y'omwenge mu kkubo naye kalengana nenga nti banaga nti omusajja ono gwe baalekera abaana mpisa kizaalina so nakyo kinfuga nti olumu n'ebifo byange bimwe nasobolanga okugenda sikyasobola bigendamu zaali ennaku z'omwezi nga 17 ogwokutaano 2007 nsalawo ku makya nkeere ngende mulabe kwolwo nagenda mu uniform era nga bwondaba neŋŋenda nemutuukako naye nga eggulu limu yasuze nga mulwadde muyi nnyo buyandabako n'asanyuka nnyo mukyalo we Robbi Nabisiikirwa n'amugamba nti nsajja gwe banayagala obusirikale kati bw'oleeko afaana bino n'osanyuka nnyo n'ofuna n'enseko era nze muntu eyasembayo okulaba ku nseko za Paulo mukwano gwaffe Job Kafeero n'akwata omukono gwange guno n'aweweeta ku coat of arm eno mu magye gye bayita rank 1 officer plus 1 n'asanyuka nnyo n'agiweweetako naye era mwami ebintu byali bya mizi Kafeero yali yaŋŋamba dda nja kuyingira amagye namuga tujja kukwataganya bintu bibiri beera ku kintu kimu beera muyimbi naye yatoyetooya n'agenda n'akolako ku training y'amagye kakiri eyo nakimanya luvannyuma nti Kafeero ali ku training y'amagye kuba yali yakyagadda yasanyuka nnyo nga ndabye mu uniform nga sinaba kuvaawo dokita najja n'amukebera mu maaso n'agamba abasawo nti temwongera ku kintu mutwale emulago n'akebera mu maaso ge bo ng'abasawo n'alaba ndowooza emisojja eraba naga nti ate bakyasoma mutwale emulago abasajja mwongere nedda temuweza ku kintu kyonna ne musitula ne muteeka ku stretcher twaliwo ne mulindwa muwonge twaliwo ne bisirikirwa ye ng'atandise amaziga ne mugatokaaba musitula ntuteeka mu ambulance ne mugasaawa 7 kanzije mu ddwaliro nkulabe watedde kikanga 15 nga mpula leedi ez'enjawulo zimubika ne ŋŋamba bano badde omubika nga omusajja akyali mulamu kwe kuteekako CBS gye namanya nti yo tejja kufulumya amawulire galiko nfuufu ngenda okuwulira ku puroguramu ya Mpinga Kalasa Mayanzi nga ddala bagamba Paulo Kafeero afudde ne nkubira Robbi na simu Robbi n'aŋŋamba nti ddala kituufu afudde amaanyi naye ganzigwamu Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya 1 5 7